Bannange olwo ya komenti nze nangamba ekirowoozo kyo kiri balensenyega nnuma n'ekifuba kinnuma naye mwekamba buuzeeko lwaki abakazi aba nze ndi mubi sigenda kwejjamu lwaki abakazi ababimu mwasinza okomenti nga munvuma n'obusajja obutalina birevu obumpi buno bubalira abaddevu obusajja obumpi balinga munyumirwa entalo bane obusajja obumpi bwa komenti nze obwedda mbukwata mu busajja obutalina birevu bino bikadaaba binyo tiktokers bannange byayasane ekiryoka kiwandika komenti eringa ng'ekibaluwa bane ebiruma abantu nga si byangu nnyo omulafi bya komenti nze babi bannange teyooleyole ndaba abasinga nabalayo muri Saudi mukola akatimba tugenda kufuuka bya bulambuzi they attract to gather tiktokers gather Donasia yali abepangirako nga kyali mu matara ge Riyadh mugende mulabe waawe yakoledde video navude yuzi nibagamba Donasia agenda kukolera video mu bifo bino wamanga mu Kabuyonjo oba mu Toyi mu Miti oba mu Kalitunsi buli wasanze agenda kutandika kuba postingira video nga tudde ne ku boda ni mulowooza asaga apostinze video yenna buli abadde tulaga ndi engalo ze mweru ebyaddala okitegeera bana abeero abalagirwa mu ssemateeka mugende mulabe wano engalo atugiriddeyo obugalo bwakona bannange Donasia abadde ayeewakana wano nze ndi mweru abadde atwepangirako mugende mulabe obugalo bwakona Donasia toddamu kutumanyira ng'oli mu mataara bwoba oli munnaku tugambe ndi munnaku toddamu kuvuma abaana wano okubalisa akakanja ng'obavuma oli mwavu kale oli muwala mulungi naye oli musiru oli mubalagavu nandikuwadde muganda wange naye oli musiru totegeera obanga olakinga ebyokola genda mulina free wifi yeeyo mu mayumba genda ku Google beerako ne byosoma genda ku YouTube baako ne byotegeera leka kwesiruwaza genda ng'owalampa abantu tojja kumalako wenna ong'odde ekisigo kyolinga akakima naye oli kasiru kabalagavu abamu mwali aloni mu byalo abamu babakukusa na kiro okubayiseeyo gye babayisa mu bukubokubo okubaleeta ku zi kampuni anti nga babanoonya obbatematema muvuddeyo mulozeeroza abaana babajja bamwe muvuddeyo mulozeeroza bajja bamwe kwegamba ovuddeyo nga bakuwanda lulusu kati bw'owulirako nti bannaye tuzaayo abantu tugenda kutandika kuzaayo Abannayuganda gukutyemuka gukuyiika bane ffe tetwabatuma kulya looni mu zibbanga ffe tetwabatumako kuloga abaana babajja bamwe kubatta tetwabatumako kuloga bajja bamwe ffe tetwabatumako kufuuka bizibu wammwe ekyo kibatisa okudda ewammwe baneeza obulamu bwe businga naye muli eyo bize mutuvuma olwokubanga tugamba batuzeeyo amateeka galitereera ne badigo tuyisa obulungi tulidda naye katuddeyoko mu kaseera kano